kati exercise eno kyegenda okukola kwe kukakkasiza ddala nti ebyapa ebyo biri ku ttaka gundi era ekizimbe kiri ku ttaka eryo kifaanana bwe kiti. Kati olwaleero tutandikidde wano ku plot 1 Sezibwa Road. Tulina ga muwendo ki galiko ebyapa ye manene gatya ate tebagenda okoma ku byamataka byokka, bagenda kulaba abantu abali mu Kampala benkanawo obungi babeerawa era babeera batya. Bye baatuwa nga tutekinga over office gyebiri era biri safe bweba nga birinako abagerezaako okujja okukolako mu ngeri etali emenya amateeka tubamanye tulabe engeri gye tubagobako. Ekirala property bwe ziba nga tezitugasa nnyo nga bwe zirina okutugasa in terms of mu byenfuna tulabe nga tufuna plan ey'okugezaako okutumbula enfuna ya KCCA.